Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Muganda mwennyinaze nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate ne nkwebaza olw'okufissa obudde okujja tujigire wamu ku nsulo ey'enkya. Mukama mwebaza olw'omukisa gw'atuwadde nze naawe okubeera nga tukyali balamu. Bangi bavudde mu bulamu obw'ensi eno. Njagala okutegeeza tebafudde olw'okuba babi okukira ggwe nange. Bavudde mu bulamu obw'ensi eno olw'okuba Mukama ageze nti kyekiseera kyabwe, ate abalala ffe atuleseewo olw'okuba ffe tuli boonoonyi, akyagezaawo okulaba nga tulongoosa amakubo gaffe tuleme okugenda mu kuzikirira. Mukama nsaba akumperere omukisa olw'okuba osazeewo okugezaawo okumanya ebyo byayagala okole ng'okyali mulamu. Era katumunoonye ng'ekiseera kikyaliwo. Amannya gange nze Ziwa Elia, omuweereza wa Mukama waffe mu kkanisa eya Seventh Day Adventist, nga nsinziriza awo ku kitebe ky'obu Seventh Day ekisiŋŋaanibwa ku Gaddafi Road. Abadde mu kkanisa olunaku olw'eggulo njagala kubeebaza, olunaku olwajja olwadde olunaku olwa Ssabbiiti. Twebaza Mukama nti yalutusizaamu n'emirembe gye, era omukisa ogwo gwe tulabye gwe gw'okubeera nti tukyali balamu okwongera okumusinza n'okumutendereza. Mu lunaku luno olw'olubereberye katwongere okumwekwasa nga tutandikira era ku bigere bya Yesu ku nsulo ey'enkya ejja gy'oli buli nkya ssaawa zino 11:30 buli lunaku ku 3 ABN Television Uganda. Mukama akumpera omukisa nga tugabanira wamu. Katusabe. Mukama mulungi ow'ekisa nkwebaza. Munjagadde oyagadde muganda wange mwennyinaze. Kyovudde otulekawo nga toyagala tuzikirire mu bibi byaffe. Wabula bwe tunaawulira ekigambo kino twongere okutereeza amakubo gaffe nga kikyasoboka. Yambaye Mukama kulabemu okubeerayo n'omu ku ffe alina omutima omukakanyavu. Naye tunda mu ffe emitima egy'ennyama eginaagondera eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe enkya eya leero kiriko omutwe ogugamba nti ebyawandiikibwa byonna. Ebyawandiikibwa ki? Byonna. Ekyokuyiga kyaffe era ekyawandiikibwa kyaffe ekyenkya eya leero kivudde mu lunyiriri oluli mu Timoseewo ebbaluwa ey'okubiri essuula ey'okusatu olunyiriri olw'16. Kigamba bwe kiti. Timoseewo ebbaluwa ey'okubiri essuula 3 olunyiriri olw'16. Buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya oba okuluŋŋamizibwa kwa Katonda, era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuuliriranga okuli mu butuukirivu. Agambye buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Katusooke tutandikira awo. Bw'obanga weetegereza Bayibuli z'abatuuze bangi nnyo abakkiriza ababaze mu kkanisa, tekijja kwewuunyisa nnyo kubanga bayigiriziddwa nti endagaano enkadde yaggyibwawo, by'endagaano enkadde byakola ki? Byakoma, tebikyalina mugaso eri ffe abaakakyo kano mu mulembe guno. Naye nga olunyiriri luno luli mu ki? Mu ndagaano mpya lutugambye ebyawandiikibwa byonna. Bw'aba ayogera ebyawandiikibwa byonna ategeeza nti Bayibuli yonna eriko okuluŋŋamizibwa kwani? Kwa Katonda, era erina omugaso. Buli nnyukuta, buli lunyiriri oluli mu Bayibuli lulina omugaso. Ekisooka kuyigiriza, ekyokubiri okuluŋŋamya, ekyokusatu okunenya oba okubuulira n'okukola ki?
n'okubuulirira mu makubo agaki ag'obutuukirivu. Ojja kukizuula buli bw'okwata Bayibuli nga bw'olaba Bayibuli yange eno nannyini waayo agisoma nnyo nti era sayidi eyonooneka ennyo eba gy'osiŋŋana eddugadde ennyo yeeyo gy'akola ki gy'asiiba abikkula. Bw'osiŋŋana omuntu ng'alina Bayibuli nga etukula nnyo ng'eringa gye baakajja mu dduuka, kiba kitegeeza Bayibuli eyo tagisoma. Oluyimba luli olwayimbibwa b'ambasada lugamba nti ebbaluwa, omusajja baamuwandiikira ebbaluwa olw'okuba yali bize nnyo ayanguwa okufuluma, ebbaluwa teyagikola ki, teyagisoma. Naye nga mu bbaluwa omwo mwe muli ki, obubaka obwali bumutaasa nti waliwo abatemu abaali bajja okusaanyaawo obulamu bwe. Ebbaluwa teyagisoma. Naffe olw'okuba abamu balina enjigiriza enkyamu erowoozesa bannaabwe nti endagaano enkadde terina mugaso, basomako bitundu ku Bayibuli. Bwe baba naasoma mu ndagaano enkadde ajja kuggyayo obunyiriri oba olunyiriri oba ennyukuta ezinaamuyamba okutuusa ekyo ye kyayagala. Olwo ng'omanya oyo ali mu njigiriza nkyamu. Enzigiriza entuufu etutegeeza nti ebyawandiikibwa byonna biriko okulungamizibwa kwa Katonda, era omwoyo wa Katonda. Era birina omugaso gye tuli okutuyigiriza, okutulungamya n'okutunenya. Simanyi oba onfuna bulungi. Abalala bw'abeera ne Bayibuli eriko Zabbuli n'endagaano empya, era awo wasoma wokka, wasoma batuuse ne ku levo ekwata Zabbuli ezo ne batandika ozisabamu essaala ezikolimira bannaabwe. Nga mu Bayibuli mwe muli, Bayibuli egambye nti Pawulo atugambye nti buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okulungamizibwa, olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, n'okutereezanga, n'okubuuliranga okuli mu butuukirivu. Kakati omuntu n'akwata Bayibuli, Zabbuli ezimu abantu babagamba bazisabe nga bw'okolimira munno. Naye mu lunyiriri omusuuliddemu nti omugaso gw'erinamu kukolimira ki? Kukolimira abo abakoze eki bw'otayagala. Tekiriimu. Ebitabo bitono abantu basoma ne mu ndagaano ne mu ndagaano empya. Batono nnyo bojja okusiŋŋana nga basoma ku bikkulirwa. Kubanga mulimu agasolo, mulimu agasota, mulimu zidayimooni, mulimu emizimu emibi, bikere byeyogerako, butemu, nti ku bikkulirwa oyo nedda, oyo si wange. Naye ku bikkulirwa kitabo kya bunnabbi, era omuntu yenna atamanya byafaayo bye, era omuntu yenna atamanya bunnabbi tamanyi waali era tamanyiwa waalaga. Kale obunnabbi butuweebwa nga Katonda agezaako tubikkulira okutulaga wa we tuli na wa gye tulaga, essuubi lyaffe libeere nga liri mu ye, nga ki obunnabbi bukoze eki? Butuukiridde. Kale ne kubikkulirwa n'ekitabo kya Danyeri kyaffe okusoma. Oli ajja kwebuuza, era batono nnyo bw'oyinza okusiŋŋaana ng'akutte ekitabo ky'Abaleevi akiri biza akisoma. Ojja kusiŋŋaana batono ng'ali mu kitabo ky'okubala asoma, kubanga ebirimu byali bantu ne babagaye muleete zaabu, muleete embaawo, muleete kino bazimbire Mukama watukuvu, nga bye balimu byokka. Okubala nga kulimu okubala abantu. Newebuuza kati ebyo binyambira wa? Waliwo ababuuza n'ebibuuzo, ababuuza nti ebbaluwa eyo baagiwandiikira Bakkolinso, nze nva Kkolinso, ebbaluwa baagiwandiikira Baruumi. Naye Bayibuli eyo erimu ki? Erimu ebyokuyiga. Kati bw'otandika okulondobayo bino na bino, obanga akutte Bayibuli ng'ogisoma ng'asoma amawulire, waba bagula amawulire nga mu mawulire ekintu kyagenda okunoonyaamu, anoonya peegi omuzingo ogukomekkererayo ng'anoonyaamu bya mizannyo,
olumala okusoma ebyemizannyo ng'eggulire alisuula wali nga n'emitwe emikulu tagikoze eki tagitunuddeeko abalala nga banoonya mu makkati wabeera mwana wa ssomero anoonyaamu ngeri yakuddamu ebibuuzo by'anaakola ku PLE oba by'anaakola mu HSC oba by'anaakola mu S4 kati olwo Bayibuli naawe oba otandise gisoma mu ngeri eyo bw'onoosanga ebya bizinesi oba matalisi yenna takukolera makulu kubanga oli mwana wa ssomero naye Bayibuli tetugisoma bwe tutyo. Buli ekiri mu Bayibuli kirina omugaso ogwo tugulabye mu bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri 3:16 era tulina okubisoma mirundi n'emirundi era bw'otugamba oba osoma Bayibuli bw'onooba onoogifunamu ogenda ogeraageranya olunyiriri ku lunyiriri enjigiriza ku njigiriza olabe engeri kiki ky'onoofunamu. Isaaya sura ya 28 olunyiriri nja kusoma olw'omwenda sura 28 olw'omwenda ani gwayigiriza okumanya era ani gwalitegeeza ebibuulirwa abo abaleseeyo okuyonka era abavudde ku mabeere kubanga kiba kiragiro ku kiragiro ekiragiro ku kiragiro olunyiriri ku lunyiriri olunyiriri ku lunyiriri wano katono awo katono. Ojja kusiŋŋaana nga Bayibuli erina kyeyogera ku kintu ekimu mu Isaaya nga okunnyonnyola okwebuziba ojja kusiŋŋaana wa mu Matayo. Kakati gwe nga wasazeewo okusoma Matayo ate nga yeri okunnyonnyola okusembayo gye kitandikira mu Isaaya tewakoze eki tewakigoberedde. Kyova olaba Yesu yali ku nsi kuno abamuwandiikako tulina enjiri eya Matayo ne tubeera n'enjiri eya Makko ne tulabeera n'enjiri eya Yokaana ne tubeera n'enjiri eya Lukka. Naye bw'oba weetegereza ebikwata ku Yesu bye yakola ojja kusiŋŋaana Matayo yakiwandiikako mu ngeri emu osiŋŋaane Lukka ng'akiwandiiseko mu ngeri endala ne Yokaana ng'akiwandiiseko mu ngeri endala naye nga bonna balina ekirala kye bongerako omulala kyataakola kyatajjeeyo kubanga ye kyali tekimukolera makulu naye buli omu ng'alina kyayongerako okunnyonnyola embeera nga bwe yali ekola nga bwe yali eri. Kale no bw'obanga osomye Matayo yekka bw'obanga osomye Lukka yekka waliwo ekijja okufikkayo ky'otajja kulaba olw'okuba okola ki olondobamu by'oyagala okusoma ebikwanguyira okukola ki okutegeera. Bameka ku ffe abasoma ojja kusigala batono nnyo alowooza nti waliwo ekyokuyiga ky'oyinza okufuna mu lubereberye. Oli n'agamba isi gundi n'azaala abaana yali aweza emyaka 7 n'awasa omukazi n'azaala abaana ab'obulenzi n'azaala abaana ab'obuwala n'awangala emyaka 7 gundi n'azaala gundi n'afuna abaana. Bw'otunuulira ebintu ebyo n'obuuza nti mulimu kyakuyiga kimuno noga ebyo nze tebimalira budde n'oyitawo awo wonna n'oyitawo n'ogenda mu ssula y'omukaaga eyalobereberye awo otandise okulaba ku Nuuwa n'osoma Nuuwa n'omuvaako n'ogenda okulaba bw'omalize Nuuwa avudde mu lyato n'oddamu gundi n'azaala n'azaala Alapakusaadi n'azaala Nakoli n'azaala Ibulayimu onoga okay kati kantandika okusoma ku Ibulayimu. Osomamu banno bye bakugambye okusomamu naye nga singa okedde wansi n'otula wansi n'osaba Mukama nti nyamba mbeereko kyentegeera mu ssuula eno ojja kukizuula nti abantu abo aboogerwako nti gundi n'azaala gundi waliwo kyetegereza nti gwe batoogerako kintu kye bamwogeddeko kyamakulu kye yakola kiba kitegeeza nti olina ekyokuyiga ky'oyinza okuyigiramu tekiba kirungi gwe okubeera ku nsi kuno nga ne Mukama tomuweereza nga ku nsi oyiseeko buyisi. Saagala njogere negamba nti ensi tulyako buli makoola mbwe tuyitako buyisi. Mukama akutadde ku nsi kuno olina okulekako gwe nange tulina okulekako omukululo. Bagambe nti omusajja oyo yabeera ku nsi kuno emyaka 10 emyaka 9 emyaka 8
nga bakwogerako nti yali musajja wa Katonda atabuusibwa naye wawulirayo omuntu n'azala gundi n'afa olwo nga talina makulu ge yaleka ku nsi kuno okuggyako okuzaala obuzaazi. Saagala obeere nti ku nsi kuno obaddeko okuzaala buzaazi. Kyengezaawo okugjayo nti n'essuula ezo ezirimu abantu okuzaala ne bafa mulimu ekyokuyiga. Olunyiriri lwatugambye nti ebyawandiikibwa bya Katonda oba ebyawandiikibwa bya Katonda oba Bayibuli yonna eriko okulungamizibwa kwa Katonda nga ya mugaso eri okuyigiriza, okunenya n'okutereeza. Kati bwe nabanga nakutereeza nesigama ku Bayibuli n'ogamba nti munaye ku nsi kuno tojja kubeerako bubeezi otyo, ozaale buzaazi, ozaalire ne gavumenti oveeko offe nga tolina kyoyongedde, tolina mukululo gw'okoze eki gw'olese mabegawo. Abalala mwanguyirwa okusoma Yokaana. Lwaki mwanguyirwa okusoma Yokaana? Mu Yokaana bwe muli Yokaana 3:16 ba Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwayo n'awayo buli omu n'atali mu Kristaayo amanyi olunyiriri olwo. Ezo ze zitukola ki? Ke kanyiriri komanyi kokka nti Katonda kwe kwagala, yatwagala nnyo. Naye bw'oyongerayo okusoma mu ssula eyo yennyini ojja kukizuula nti bw'obanga tokkiriza Yesu Kristo wadde Katonda yakwagala nnyo tojja kulokolebwa. Kale nno mulimu okukola ki? Mulimu ebyokuyiga buli kitundu kyaki? Buli kitundu kya Bayibuli. Bw'obanga osomye Hoseya n'ogamba naye mu Bayibuli kati ekitabo kya Hoseya, nabbi Hoseya kinyambira wa Katonda agambye omukazi Hoseya nabbi agenda awase omukazi ow'obwenzi. Newebuuza nti ate kino kiyamba kitya? Kiyamba kubanga Katonda yali ayigiriza nti ndi Katonda wa kisa, musaasizi asonyiwa aboonoonyi, nze nkomawo ne nkunoonya gy'oli. Kale nno todduka kuva eri Mukama. Mukama bw'aba akunoonyezza komawo gy'akola ki? Komawo gy'ali era atusasulira omuki? Atusasulira omuwendo. Bw'osoma mu buwulizi era ojja kulaba nga mulimu ebiyigiriza. Sulemaani awandiika mu buwulizi n'ategeeza nti byonna mbirabye. Mwabalowooza nti ensi eno tulina kugyeyagalirako bweyagalizi nga tetukola bya butuukirivu. Agamba nti byonna bikole mu buvubuka bwo, naye ng'ojjukira nti waliyo olunaku lwaki? Olw'okusala omusango lw'onoddamu ebibuuzo. Kale nno mu buwulizi naye alina amakulu g'akola. Kakati gwe bw'onoogamba nti endagaano enkalo terina mugaso gyendi, tojja kumanya, tojja kufuna kubuulirirwa kunaakuyamba okuyita mu nsi muno n'obwegendereza. Kale bw'onoosoma mu buwulizi ojja kukizuula nti kya makulu okutambula mu nsi eno wadde oli muvubuka ng'amaanyi gakuwala buwazi okuyitamu n'obwegendereza. Simanyi oba munfuna bulungi. Bw'obanga endagaano enkadde ogisudde ku mabbali, Danyeri mw'osobola okutegeerera nti ensi eno mulimu abafuzi abalowooza nti bajja kubeera ku nsi kuno emirembe n'emirembe. Omu ku bo yali Nebukadduneeza. Katonda amulaze nti gwe ku kibumbe kino bwe kiri mu ssuula ey'okubiri eya Danyeri nti omutwe gwe zaabu ye gwe kabaka Nebukadduneeza. Nga Katonda kyagezaawo mulaga nti obwakabaka bwe bujja kukoma. Nebukadduneeza awakanya Katonda agamba nti omanyi ngenda kukola ekibumbe nga kya zaabu yonna. Ng'agezaawo okuwakanya Katonda nti nze sijja kufa. Kyenva ntunuulira ekyokuyiga ekivaamu nga mu lunyiriri bwe lutugambye olwa Timoseewo nti n'omufuzi yenna ali ku nsi kuno tolowooza nti gwe tojja kufa kuva ku nsi kuno. Naawe nga Nebukadduneeza bwe yava ku nsi kuno naawe ojja kukola ki? Ojja kuvaako. Kale kiba kirungi Mukama ng'akwazise okukulembera okufuga banno bafuge bulungi, kubanga bw'otabafuga bulungi Mukama Katonda agenda kukola ki? Agenda kukusalira omusango, agenda kukunenya. Era Nebukadduneeza yalozaako nti bwe yalowooza nti ebintu byonna abikola mu maanyi ge, Katonda yamuliisaako omuddo ng'ente okumala emyaka 7. Emyaka 7 mwe yategeerera Mukama Katonda n'akyukira Mukama Katonda era n'amwenenyeza. Mukama Katonda n'amuzza ku ntebe ye. Omwo mulimu ebyokuyiga. Kale Bayibuli eno ebyawandiikibwa byonna biriko okulungamizibwa Katonda era bya mugaso gye tuli. Wadde oluusi obitundamu n'ogamba nti tebirina amakulu ebimu, naye njagala okutegeeza birina amakulu. Kyava agamba nti tewali mu bubuulizi agamba nti
teriyo kipya mu nsi muno. Nina gwe nalinga bana naye ne mugamba nti bino bye mwalaba mu Septemba 29 akajagalala kali mu kibuga olwa Katikkiro okulemesebwa okugenda ewa okugenda ekayunga Bugerere musaze eri Bugerere asibipya nnyo. Abantu bababuuza yogera nti mufaliso agamba mufalasi ne bakuba abantu. Naye bw'osoma mu kyabalamuzi mu Bayibuli muno ojja kizuula nti waliwo abantu era abaakubwanga ne battibwa bamugamba nti yogera nti Mefibosesi agenda okwogera nga yogera ebigambo ebitakwatagana. Kakati nno teriyo ekipya wansi w'enjuba. Era bw'olaba ebintu ebyo nga bizze mu nsi ng'omanya nti ekigambo kya Katonda kino kiriko okuluŋŋamizibwa. Kiriko okuluŋŋamizibwa kwa Katonda. Kale nno bwe tuba nga tunaategeera empisa za Katonda n'okumanya engeri Katonda gy'ayagala tutambuzeemu obulamu bwaffe n'okumanya enteekateeka ya Katonda, ekintu ekisingamu ewuze esinga okutambulira mu byawandiikibwa bino enteekateeka y'obulokozi Katonda bw'alina eri olulyo ly'omwana w'omuntu. Bwe twayonoona ne tuva mu kkubo lye, naye teyagala nti boonoonye mbasuddewo awo mbalesewo mwe munaamanya. Enteekateeka y'obulokozi ojja giraba mu Lubereberye Essula 3:15, ojja ogirabe mu Kuva, ojja giraba mu Kyamateeka, ojja giraba mu ebiweebwayo mu Kyabaleevi, ojja kulaba enteekateeka y'obulokozi mu Zabbuli, ojja kulaba enteekateeka y'obulokozi mu Yokaana nga Yesu ali ku nsi kuno. Kale okuluŋŋamizibwa Katonda n'okuyigiriza ku nteekateeka ya Katonda tetulina walala tugisanga okuggyako mu byawandiikibwa bya Katonda. Era mu byo mwe tulabira gye twava ti Katonda yatutonda butonzi, twatondebwa. Naye bwe twayonoona ate n'atuteerawo obulokozi. Ate mu byawandiikibwa mwennyini bw'osoma Danyeri n'ekubikula ojja okuzuulira nti ensi eno egenda kuzingibwako Katonda agizze bujja. Titulina essuubi, titulina gye tukola ki? Naffe abantu bonna abalabika nga baweddemu essuubi, Bayibuli ne tuwaaki? Ebyawandiikibwa bya Katonda birimu essuubi. Enteekateeka za Katonda za butaliggwaawo ate nga nnungi. Njagala okwebaza muganda we mwennyinaze. Ate nkusabe nti bw'obadde Bayibuli ogisomanga mawulire, kyusaamu. Bayibuli erimu ebyokuyiga, erimu okuluŋŋamya, ate ewa n'essuubi. Kessuubi lyaffe libeere mu Katonda, mu ebyo byatubikkulidde tubinyweze. Sitaani ne bw'anaasitula enkundi okuyita mu mwoyo wa Katonda tujja kusobola okukola ki? Okumuwangula. Mukama akubeere. Njagala omwebaza nti okkiriza nti olunaku luno wadde abamu lwaggandala abalamu twazuukusedde okukakkalabya emirimu gyaffe, njagala okwebaza nti osazeewo olutandike ku nsulo ey'enkya. Mukama akumpeera omukisa. Ne by'owulidde enkya eno eyaliro bigabane ne muganda wo atalina Bayibuli. Enkya njagala okeere ku Bible Society osobole okwegulirayo eyiyo. Gifune n'abafamire yo nabo buli omu omugulire. Tebaziseera twonoona ssente nnyingi ku bintu ebitalina mugaso, naye ebbaluwa eno nga ambassador bwe bayimba ebbaluwa eyo kereme tusaliza omusango nga tugenda mu kuzikirira. Kale katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, njagala okwebaza otuwadde omukisa kubeerako bye tuyiga. Abadde tetwamanyi bukulu bwa byawandiikibwa bitukuvu nti byonna biriko okuluŋŋamizibwako. Njagala okukkiriza nti okuyita mu byetukomana kwe tubadde nabo bafunyeemu. Ke tubeerere entanda enetutuusa mu butaliggwaawo nga tufuddeyo okugisoma n'okuyiga. Okwe kusaba kwange n'okwebaza ku lwa muganda wange ne mwannyinaze okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.